Rema Namakula ayogedde ku bya Eddie Mutwe ate nga Chosen Becky mulina maaso awo engeri gy'abadde atenderezaamu Bobi Wine esayidi eyo bingenda okubeera nga nkutuusaako maaso awo kakasa nti nno vidiyo sooka n'ogimpera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Kakati nno ngenda kutandika wali n'obubaka obubadde buwoomeza munna nga tewali omukutu ogwa Instagram. Kakati nno obubaka bw'abadde awandiise wali posta agikoze n'awandikako n'agamba nti nno this is very heartbreaking at all levels. What happened to humanity? Esayidi awo era nga boogezaako okulaba kakati nno zino comments nno bye bano abakomentinze wali. Nsooseko ko n'asoose wano agambye nti nno so heartbreaking. Omulala nga bw'olabawo comments zibadde nnyingi nnyo ze bakomentinze munnange kweno vidiyo kw'ossa ati n'obubaka mwana muwala Rema Namakula bw'abadde awerekezaako ku vidiyo ya Eddie Mutwe ng'ali mu kulaajana munange ate mu katambi esayidi awo we yabadde mu kkooti. Yingira okulaga ensi we nali nfaanana nwasalira ekibonerezo ngenda mu kkomera n'omusango ogwasirya nagumanyira mu kkomera nti nabba jampa ne sweta naye nga nalabanga eyali amaze okukola ekibonerezo ekyampeebwa nakubwa ensingo zino zaali mugundi namala wiiki ku nsingo nga ndi masi naye wagamba bampa obujjanjabi obw'enjawulo mira peinikira 12 buli lunaku sifunanga bujjanjabi businga buno kongo kulekalemirayo emikono oba bagitemako bagitemkonfune ku bujjanjabi olero obulamu bwange bugenda sina bujjanjabi sina yambunte ne ku bujjanjabi naye nga byebyo munnange ate biri mugenda mu maaso. Kakati nno bambi omukyala ate Rema Namakula bambi abadde munakuwavu nnyo olw'ebyo munnange ate eby'omwana mulenzi munnange ate Eddie Mutwe era nga bw'olabye esayidi awo. Kakati nno abo kankuggyewoko ate nkutegeezeeko nti nno Chosen Becky avuddeko wali n'atenderezako Bobi Wine anti jjukira nti nno Bobi Wine yavaayoko wali omanyi mwana muwala ono yali ataddeyoko vidiyo awo ku TikTok ng'eri mu kutambula awo. Bobi Wine naye n'avaayo n'akomentingako ku eyo vidiyo yawandikako wali n'agamba nti nno thank you Becky for being human. Esayidi awo era nga bw'olengera kakati nno Chosen Becky nno bw'abadde ayogera wali ng'ali mu kutendereza ate omukulu Bobi Wine olw'ensonga eyo. Omukulu Bobi yakomentinga ku posti yange noza wakiraba Bobi yennyini wakiraba mukima ama human nze human nze kali mu nsi sami njagala oyogezeemu singa Bobi singa gwe Bobi kale yali kyogedde atya muganda wange ono Chosen Becky thank you for being human. Ono sister wange mwagala nnyo kuba eggwanga lyaffe alyagala. Ono omwana ali wamu naffe mu struggle yadde Eddie Mutwe bamukoze ebintu they have done bad things bamutemyeko engalo bakola buli kintu naye temuzikiza eggwanga lyaffe lino temuzikiza otalo tulubeeremu ffenna njagala olunaku lumu obeerawo nga nza nfuga nga buli kimu kiteeredde. gera maaso nga buli kimu kiteeredde enguzi ng'eweddewo nga tebakyatutulugunya muganda wange era kola kyamagezi nnyo ng'okola akalulu ako tikinga Bobi Wine otereze future y'omuganda wange tik Bobi watching myself na kamocha yo byebyo nno munnange ate ebitambudde maaso esayidi kakati nno byebyo munnange era nga bw'olabye ku Chosen Becky Rema Namakula esayidi eyo ate ne mwana mwenzi munnange ate Eddie Mutwe nga woobirabye esayidi eyo. Kakati nno vidiyo gimpere like kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga nakyo kikolerere ddala ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo n'ebirala.